ffe tetusobola kunyoma oba kujemera mateeka tuba tulina okugagoberera naye katusabe nti amateeka gano galiwo mu bulungi. One, etteeka eryo lyayisibwa dda. The question is why now? Ekyo kiri awo. Kiyinza okuba nga kiri mu bulungi oba nga kiriwo mu mbeera etali ki naye tusaba bibe nga ebintu bino byonna biriwo mu bulungi because olwaleero bwe tuba tulina okufuna license okukola ekintu kyekimu okuva mu security clearances, counter terrorism, security clearance eriko ba RPC, DPC, DISO, GISO, ETC for deployment, local council not to a permit for to stage a show, outdoor advertisement clearances naye tulina okugifuna eyo ndowooza ereva mu KCC ya billboards, stickers, posters. Local council erina okutukirialinga for banners, local council erina okutukirialinga for drives, neme erina okutukirialinga for simanyi pollution oba whatever ebyo okitegeera. Then bw'oteekako ne UCCZ okitegeera, bw'oteekako ne revenue 18% naye erina oku. Why all this? Mulimu ki emirala nga giyita nga giyingira mu doozi ezo zonna okufuna permit, zonna zigaba permit okitegeera. Akati katugambe nti KCC ekukkiriza, poliisi ekukkiriza, neme ekukkiriza, UCC bwegaana nga bali bonna wabawadde, then what? Then bw'owa UCC nowa ani alina okukkiriza ani atalina okukkiriza oba okitegeera ate nga yonna gavumenti bonna teri avudde wala yonna twogera ku gavumenti oba okitegeera. Kugamba olwaleero however much I'm a senior presidential advisor on creative and the president of the Musicians Federation but era ne muyimbi nange tulina okwebuuza ebibuuzo ebyo oba okitegeera. So nze kyenyinza okusaba abakulu abalina obuyinza okuba nti nno batuula mu bitongole ebyo bandifunyemu meeting either naffe oba bo bokka bakirabe nti bakola double taxation. URA ya government, KCC ya government, UCC ya government, police nayo government. Why all this really? Uzangari jogedde kusoku kunoonya solution ne meeting gwe ng'abakulembera ovudde waneno ng'ofunyemu ekyo mu mutima bayita bwangu oba immediate kati sobola kulwana bw'omu kino kyaffe ffenna oba okitegeera. Olwaleero bw'obanga osobodde okuba nti poliisi ejja kwogera ne NEMA eyogere ne URA eyogere ne UNCC, KCCA, UNCC simanyi biki byonna bo batudde beegase era bali mu meeting bateese kibatwala mu maaso. Ffe tutudde ffe tubabuulidde ensonga zaffe oba okitegeera. Tujja maliriza ng'oluusi tubanenyeza na bwerere nga ffe abali disorganized.